Bulingi ennaku z'omwezi 18-19 Novermber bannayuganda babeera omukujjukira abantu baabwe abattibwa Jenerali Kaguta Museveni mu mwaka ogwa 2020. Abantu abo battibwa olw'okuba nti Kyagulanyi Ssentamu Robert yali akwatiddwa mu bitundu by'Erugga. Bannayuganda abaagala enkyukakyuka ne bagezaako okwekumamu okutayaka ne bagamba twagala muntu waffe mumute kubanga naye munnayuganda talina musango gwakoze. Abagezaako okwekalakaasa beekalakaasa era Kyagulanyi Ssentamu yakkakkana ayimbuddwa. Naye ng'okuyimbula Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bannayuganda abawerera ddala basobera ddala mu 100 baali bamaze okulugulamu obulamu. Bannayuganda abasinga obungi abaakubwanga amasasi baabasangana ku mirimu gyabwe nno nga tebali mu mbeera ya kwekalakaasa. Wabula nga yo poliisi oda ze yafunye kuba bukubi buli gw'osanze. Bangi olunaku olwo balunyumya nga lutabaalo kubanga bangi abaakubwa amasasi ne basimattuka nga ne buli eno weebali naye nga bafuna obulemu ku mibiri gyabwe. Bannayuganda olunaku olwo tebali lwerabira. Kyova olaba nti buli nga 18-19 Novermber lwe lutuuka bannakibiina kya National Unity Platform olunaku olwo baba balina okulujjukira okukungubagira bannayuganda abaatokomokera mu masasi aga Jenerali Kaguta Museveni ge bakubangamu akagenderere. Nga bino byonna yabikolanga kubanga yali amanyi bulungi nti atidde Kyagulanyi Robert Ssentamu bw'ateekawo embeera y'okutiisatiisa bannayuganda okubatta mu kirindi kiremese bannayuganda okugenda mu kalulu aka 2021 kubanga yamanya nti singa tugenda mu kalulu ka 2021 nga bannayuganda bali strong bajja kumpangula hands down. Era yakola okutiisatiisa bannayuganda kwe yateekawo. Bwebawo bannayuganda akalulu bakeeta bamu His Excellency n'akawangula era yagaana okumukkiriza ng'omuwanguzi ne buli nakyo waŋŋamizza mu ntebe eya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bannayuganda gwe basalawo nti yalina okutukulembera. Bino bannayuganda buli lutuuka olunaku tebasobola kulwerabira ku mitima gyabwe kubanga ne bwe tewafiirwamu muntu wo waakiri olina yafunamu ekisago ku lunaku olwo. Ne bwe tewafunamu muntu yafuna kisago era omusaayi ogwayiika mu ggwanga Uganda ku bwongo bwa bannayuganda gujjukirwa nnyo kubanga olunaku lwali lwa bunkenke nnyo. Bangi ne gye buli eno olunaku olwo bakyalwevuma era abasinga obungi abaali bakyakkiriza mu Jenerali Kaguta Museveni olunaku olwo bakyuse ebirowoozo byabwe ne bagamba nedda. Bw'ebanga gavumenti ekulembera munnayuganda yekize ate okutugumbula abantu mu ngeri y'ekyonoonere bw'eti n'osanga omuntu ali mu dduuka ali n'omukubiramu amasasi, n'osanga abaana batambuza emmere n'obakuba amasasi, kitegeeza nti ate awo kiba kisusse busussi. Bangi ku olwo bakyusa ebirowoozo byabwe era ne bakyawa Jenerali Kaguta Museveni nga ne gye buli eno naye akimanyi bulungi nti bannayuganda bankyawala kuba mbeesibyeko bwesibi. Kati okusaba kuno National Unity Platform yakuteekawo okujjukiranga abantu baffe abo okulaba nti waakiri emyoyo gy'abagenzi tugisabira Mukama agiramuze kisa kubanga basajja battu ne bakazi battu baafa tebalina musango gwe bakoze. Wabula abamu ku bo baali balwanirira ggwanga lyabwe nga n'abandi basangibwa ku mirimu gyabwe nga bagenze kunoonyeza abantu baabwe kyakulya naye amasasi ne gabalumba gye bakolera. Ya wahidu jalla jalal, ya ahadu jalla jalal, ya samadu jalla jalal, ya qadiru ya muqtadiru jalla jalal, ya muqaddimu jalla jalal, ya muakhiru jalla jalal, ya awwalu jalla jalal, ya akhiru jalla jalal, ya zahiru jalla jalal, ya batinu jalla jalal, ya wali jalla jalal, ya mtaali jalla jalal, ya barru jalla jalal, ya tawwabu jalla jalal, ya منتقم جل جلاله، يا عفو جل جلاله، يا رعوف جل جلاله، مالك الملك جل جلاله، ذو الجلال والإكرام جل جلاله، يا مقسط جل جلاله، يا جامع جل جلاله، يا غني جل جلاله، يا مغني جل جلاله، يا مانع جل جلاله، يا ضار جل جلاله، يا نافع جل جلاله، يا النور جل جلاله، يا هادي جل جلاله، يا بديع جل جلاله، يا باقي جل جلاله، يا وارث جل جلاله، يا رشيد جل جلاله، يا الصبور جل جلاله، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين
الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا الله ساسر بدنا فاضل لنا بعد بينكم نبا بشر منكم يا الله بلا مبوزين تمجاب يا الله بابا تيكايو وجدنا كوكانيلا كوالي كنا يا الله كما ينسى باتيكا لوبانا دام يا الله نيكا بفانيو يا الله بوسينغو كمانيا تيجا مانيا نينا بسيما يا الله ولا حال بمكاس يا الله يا الله ما كفيل بينك بجيا بانفاب يا الله يا رحمن ومساسي يا رحيم ويسريشينجي يا الله بينك ويسريشينجي تمتي عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا يا ربي أنت مولانا يا الله أنت مولانا يا الرحمن أنت مولانا يا قدوس أنت مولانا يا السلام أنت مولانا يا مؤمن. اللهم انصرنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك أمرك التي أنت وضعتك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يا الله تبصري فانوكلي يا الله يا الله تلا جنجولي يا الله توانوكلي بارك يا مزيغا يا الله كما تبلا جني يا الله فاستجيب لنا يا الله ندعوك يا ربي ندعوك يا الرحمن ندعوك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على خير خلقه محمد مظهر اللطف ونور عرشه سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. Bataye seka mwongere ingale z'abaana seka tusiimye nnyo ekisooka okwewaayo buli kadde n'obanga kuwakkiriza okujja okutulomba n'otutwala mu ddwezi ez'amaanyi. Tukakasa nti Allah seka agenda kutwanukula kubanga commitment gy'okozeseza mu kusaba tetulaze nti commitment gyetulina okukozesa mu kulwanyisa nakyemalira era inshallah olituweeyo eri betuyuzayuza. Amid the stars, ladies and gentlemen, we have the chairperson of the Electoral Management Committee, our own Mama Abasoga Batanigira, emerero bawubire kubategeere ntoliwo. Massive welcome. People power. People power. Abantu bajja bakoba mbu wano wa Buganda nebuuza nti omukono aboneka obulungi otunoyo kibaji nti oli musoga yemerera bategeera abasoga musoga akoba nti ekiri otukiriza muto ife bwe tubonako oyo tuba tumaze era kumpi awo tulina eyayonka ku mabere gaife yeetaluuyo eno n'abatanzi farida wenayemerera abasoga bongere okakasa nti walina kuba wayiwe. Thank you very much. I saw other people. I will be interacting. Shifra, please stand up. Shifra there, she has been in charge of this function and her name is Lukundu Kamanov.
Thank you very much. Ladies and gentlemen, allow me to invite Pastor Dorothy Nantango from Blaga to come and take us through the Christian fellowship. However, we have got greetings from Mr. President. Your own Father Msala has missed this, but he says since we have just started the week of prayer, he will be very humble to take us through a particular segment. So the Catholic Church wants to thank you very much for continuing to stand with the people of Uganda, especially the oppressed people. Thank you very much. Pastor Dorothy, you're most welcome. Mukama feye bazibu basebo ne banyabo. Mukama feye bazibu basebo ne banyabo. Twebaza Mukama olw'olunaku luno. Nzisaamu ekitiibwa abakulembeze bonna abali mu kifo kino. Ssebo Pulezidenti tusaamu ekitiibwa ne bonna bonna b'okola nabo omulimu guno. Mukama abawa omukisa. Tuzze olw'ero lw'ennaku lwe tugenda okusaba nga tujjukira baganda baffe, abaana baffe, bonna abaatufaako mu lutalo olwali olw'okununula eggwanga lino. Njagala tugendeko mu kitabo kya Yobu. Yobu essuula 14. Wagamba bwe wati Yobu essuula 14 olunyiri olusooka. Wagamba nti omuntu azaalibwa omukazi wanaku si nnyingi era ajjudde obuyinike, amulisanga ekimuli, atemebwa era addukanga ekisiikirize so tabeerera. Tugendeko ne mu Zabbuli 9. Zabbuli 9 olunyiri olw'12. Wagamba bwe wati nti otuyigirize tubalenga bwe tutyo ennaku zaffe tulyoke tufune omutima omugezigezi. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Nga tukuŋŋaanya okusaba olunaku lwa leero, Bayibuli etugambye, ekigambo kya Katonda kitugambye nti omuntu azaalibwa omukazi si wa nnaku nnyingi, abeerawo ekiseera kitono, n'akulanga ekimuli era n'atemebwa n'abulanga ekisiikirize. Ate n'atugamba mu Zabbuli 9 nti otuyigirize tubalenga ennaku zaffe tube n'omutima omugezigezi. Bino ko ekiseera kitono. Buli kye tukola kyonna tukikole mu bwangu. Oba ofuga, fuga mu bwangu. Buli Katonda kyakwesigisiza okukola kikole n'amagezi ate mu bwangu, kuba omuntu azaalibwa omukazi si wa nnaku nnyingi, abeerako ekiseera kitono. Bannaffe balwana olutalo ne batuva ku maaso. Kati ffe abasigaddewo tuyimirire bwe tuteekeddwa okuyimira, era buli kye tukola tukikole n'amagezi, twambale amaanyi okubaako kye tutuukako ate mu nnaku ezijja, mu myaka egijja, kubanga ebiseera bigereere. Ne bw'omalawo emyaka 9 ku nsi otuuka era n'okola ki? N'ovaako ate era ogireka ensi ekyagenda. Kyeva egamba Bayibuli nti omuntu azaalibwa omukazi si wa nnaku nnyingi, atemebwa ng'ekimuli, abula ng'ekisiikirize. Era n'agamba nti otuyigirize, yali Kabaka Dawudi, tubalenga ennaku zaffe tube n'amagezi. Twegamba buli kye tukola tukikole mu bwangu, tukole ebintu bigguke. Kitalo nnyo eri bannaffe abatuva ku maaso, era tunakuwalira wamu nabo. Naye Bayibuli eyongera otegeeza mu Yokaana 16 olunyiri lwa 33, Yesu yagamba nti munsi mulimu ennaku nnyingi, naye mugume, nze nkoze eki? Mpangudde. Ebitusoomooza mu nsi muno tebijja kkoma. Ensi erimu ennaku, n'eki kye tulina okukola? Ensonga zaffe tulina zikwasa Katonda. Era kino kye tukoze ne twekuŋŋaanyanga ne tusaba. Kabonero akalaga nti tussaamu Katonda ekitiibwa, era kabonero akalaga nti Katonda bwesige bwaffe, Katonda ly'essuubi lyaffe, amaanyi gaffe gava
abagudde ensi bannaffe abafiirwako abantu bamwe mugume tugumire ku Yesu, twongere okukkiriza Katonda, twongere okwesiga Katonda, twongere okulindirira, twongere okukola nga buli kye tukola tukikola n'amaanyi gaffe. Lulimu olwo tulituuka. Mukama yeebazibwe. Lulimu olwo tugenda kuwangula. Tuddemu essuubi, tuddemu amaanyi, Yesu ajja. Njagala tusabe. Katonda omuyinza w'ebintu byonna, tukikkiririza ddala nti olina amaanyi, olina obuyinza. Tukwebaza olw'omukisa guno gw'otuwadde olwero nga tujjukira baganda baffe abatuva ku maaso n'abo abakyali mu kkomera. Kyetuva tusaba nti gwe Katonda ataziizibwa, kuba mu mukono gwo mulimu amaanyi, mulimu obuyinza. Tutuma omukono gwo okusuulula abo abakyali mu makomera, newankubadde nga baakwekebwa wala, ng'era bba amagezi gabe gabagamba tewali ayinza kulabayo, naye oli Katonda alaba mu bifo eby'ekyama. Tusaba ogolola omukono gwo osuulule abo abasibiddwa bali mu bifo eby'ekyama, n'abo abaaviibwako abantu baabwe, bawe amaanyi nate okutambula, okweyongerayo nate, olugendo balwongereyo nate, bajjuza amaanyi, bawe ekisa, gabirira abaana baabwe. Ebyo byonna mbisabye mu linnya lya Mukama waffe Yesu omulokozi waffe. Yesu, Yesu, oli mwana wa Ndika, omusayo maziza, tebaza omulokozi. Pastor Joel, you want to take us to that song? You're a good one. Let us not keep the country. You are so talented. Please. You say I'm your voice. I will deal with you. When you are singing that song, you don't mind raise our hand like this. Please don't look you, Mukako. Yesu, oli mwana wa Ndika.